Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Kasambula omwaka 2024 olunaku lwa Kazooba oba Mande mu Lunyaanyimbe lwe lunaku olusembayo mutabani w'omuyimbi amanyikiddwa nga DJ Michael ng'amannya ge amatuufu ye Michael Mugwanya. Omwana ono omugenzi kati abadde atemera mu myaka egy'obukulu 20 beddu ng'amannya ge amatuufu ye Eric Mugwanya kugenda okusemba okubeera ku nsi eno ewoomera abangi. Olunaku olwaleero essaawa 8 mu disitulikiti emanyikiddwa nga ey'Eruweero ku Kalamatendo Nakijja omukulu wagenda okwongezebwayo paka wa Walumbe Ttanda bajjajjaffe abaatusookayo gye batambuliza emigongo nga obwato. Omugenzi eno okufa yabadde akedde ku makya ng'ennaku eza bulijjo ng'ayolekera mu bitundu gy'atera okukakkalabya emirimu n'eminywanyiigi mu kusala ekkubo awo nga kafo akamanyikiddwa nga Najja Nankumbi awo opposite ne Stella. Accident nejja n'emukuba eyataamuganyiza kusigaza bulamu. Kigambibwa nti aba abaddewo yatomeddwa emmotoka eya drone olwamaze okumukuba nedduka n'egenda bunnambiro ne bamuddusa mu kiliniki emanyikiddwa nga Mirembe. Olw'okuba Eric yabadde tafunye bisago by'amaanyi birabwako kyaleetedde abasinga okubalaatira mu nsonga eno ne balowooza oboolyawo ayinza okuba obulungi wabula zaagenze okuwera akawungeezi olunaku olwa Sande nga Eric z'embuyaga ezikaza engoye. Kigambibwa okusinziira ku bakugu abaamwekebejja yafunye kye tuyita inbreeding oba internal breeding. Yafunye omusaayi ne gumuyiika munda nga wano mpaawo okuwannaanya butereevu bw'otafuna buyambi bwa bunnambiro oba olina okukkirira bajjajjaffe gye baatusooka. Omwana Soda TikTok account, Facebook nayo bagiyita Omwana Soda. Ngenda kusaba munywanyi wange followinga ku lwa programu n'okumanya ebigenda maaso mu ggwanga lyattu bingi nkyaleeta. Export TV ye YouTube channel eyebeerayo stories zaffe empanvu ne interviews ze tukoleranga entakera. Subscribing wamma naawe oyote ku bunyuvu bw'ebinnonogo. Omukulu King Michael yatutegeezezza mu nnaku ey'ekitalo nti abadde n'enteekateeka nkuyanja Namutaayiga z'abadde apulaningira mutabani we ono Eric Mugwanya era mu bimu ku byo abadde amuteekerateekera omukolera ebbaala mawuuno ku bizinga eby'empata amutwaleeyo agimukwase abenga yagiddukanya era n'ebimu ku bisinze omukwasa ennaku bwe yali ku lugendo lwe yabaddeko ne banne okuli Katsi n'abalala mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Dubai. Omuvubuka ono yamutuma ebintu nkuyanja era yabadde abimuleetedde naddala ebintu ebyeyambisibwa mu kukwasaganya oba okutambuza n'okkuba enguliko era yagenze okutuuka nga tannabbimukwasa wabula Namugereka Ddunda teyamuganyizza kubifuna. Eric ekirooto kye abadde yeegomba nnyo emirimu kitaawe gye yakolanga era nga bw'obeetegereza bonna bafaanagana binusu na ppeesa. Era kino eno kyaleetera Eric okubeeranga ne maama wa King Michael. Anti King Michael yakula ayagala nnyo mutabani w'ono Michael King Michael Mugwanya era ekyavaamu n'agamba kasigaze Eric kuba buli wamutunwa bw'ati mu feesi alabira ddala mutabani we oli omukulu era n'olumbe olukulu lwakumiddwa mu maka ga jjajjaawe oba maama wa King Michael era gy'agenda okuggyibwa atwalibwe atekebwe ku bijja bya bajjajjaabe. King Michael mu nnaku ey'ekitalo yalaze obulumi obw'amaanyi bw'alina eri mutabani we ono eyakkiridde ekaganga ku myaka emito nga talese yadde omuzzukulu. Abatera okucyakalirako mu mabbaala gano wammanga okuli Vox Makindye Happy Boys. Omuvubuka ono mubadde mutera omukubako ebirozo abadde ayagala nnyo okwenyigira mu bintu eby'okkuba endongo wabula kaakano tekikyasoboka era tekikyayinza kubaawo. Namugereka Ddunda omwoyo gw'omwana tugukukwasa ogulamuze kisa. Nze Omwana Soda ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda DJ Michael tukukwasa omutonzi eyakuwa omwana oyo akugumye akunyige we tutasobola kutuuka. Export TV to the world.